kano nange kitusa Mohamed okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanibwa ku by'embeera z'obudde ka nkutuseko alipota y'embeera y'obudde. Tulabyeko ekifaananyi ekikubiddwa simugenzi ekitulaganga omukubo gw'enkuba gukyali eri bukiikakkono bwa Ssemazinga Africa era bwe tulaba ate ku kikube ekikubiddwa ku nsi yattu gulaganga omukubo gw'enkuba gusimbye eri ebukiikaddyo bwa ensi ya Sudan. Era n'olw'ensonga eyo tusuubira omusana okwaka gakuba kuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako ebitundu awo Arua, Gulu we tusuubirawo olwandagirize. Wabula olw'eggulo era obudde bujja kukyukamu katono nga tusuubirawo enkuba okutonya naye nga ntono okusinga mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era bwe tugezaako ne tulaba ate ku Bugumu lijja kuba ku diguli za 29 eri ebukiikakkono ssaako n'eri mu Kalamojja so nga ate ebuvanjuba kuba ku diguli 28 okutuuka ku 29. Masekati awo era kuba ku diguli za 28 era okutuukira ku 29 so nga ate eri Kasese okuba ku diguli za 30, Kabale okuba ku diguli 24. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu bigo ebisangibwa ebunaayira ebibuga ebisinga obungi tusuubira musana okwaka Nairobi okuba ku diguli za 26, Moscow 24 so nga ate eri Cairo okutuuka ku diguli 39. Toyinza okubeerako naawe beera bulungi.